nga bw'ayagala omutuukirivu. Bayibuli egamba bw'ayagala n'omwonoonyi. Yesu yebasibwe. Bayibuli egamba nga bw'ayagala omutuukirivu bw'atyo bw'ayagala n'omwonoonyi. Era atonyesa enkuba ye eri abatuukirivu n'aboonoonyi. Mukama gw'omukisa. Yesu yebasibwe. Abooluganda Yesu abaagala nnyo. Okwagala kwe kunene. Ekisa kye kingi. Yesu yebasibwe. Ekisa kye kingi gye tuli. Yadde bangi tebaagala mukkiriza. Ye tetuyagala buli ebigambo bino byenkubuulira. Ye tuyagala kukkiriza Yesu naye nkulabula. Ogenda kwejjusa ebigambo bye nakubuulira ng'olokoke. Yesu yebazibwe. Ogenda kwejjusa ebigambo bye nakubuulira ng'olokoke. I'm not Jesus who is speaking to you now, but the one in me is called Jesus Christ. He is within me. Ali munze yayogera eri obulamu bwo. Yesu yebasibwe. Kristo Yesu ali munze yayogera eri obulamu bwo. Naye ayise munze okugamba gw'olokoke. Simanyi kyoyogera. Simanyi kyoliyogera nga enkomerero etuuse. Yesu yebasibwe. Simanyi kyoliyogera nga enkomerero etuuse. Kubanga eri akadde kagenda kutuuka. Musajja gwe n'omukazi gwe ng'oyimiridde ku ntebe y'omusango. Bayibuli egamba gumusinza oyo atakkiriza Yesu naye tegumusinga oyo ayakkiriza. Yesu yebazibwe. Mukama agw'omukisa. Nkubuulira, I'm telling you, wakyaliwo chance ey'okuggyibwako omusango. Yesu yebazibwe. Wakyaliwo chance ey'okuggyibwako omusango. Gwe gazaŋŋawo n'omutima gwo niyatula n'akamwako n'olokoka ng'oggiddwako omusango. Yesu yebasibwe. Ng'oggiddwako omusango ogw'obutakkiriza Kristo kubanga gwatusalira. Yesu yebasibwe. Tasala musango gwa bubbi bwobba. Nabyo tabyagala. Naye si gwe gw'ensonga, si gwe musango ogw'ensonga. Yayogera bulungi mu kitabo kya Yokaana n'agamba nti nno. Yesu yayogera n'agamba sajja akola nze bye njagala naye wabula oyo yantuma by'ayagala. Era okusala omusango nsala gwa nsonga. Kimbadde mbagamba nti ye omusango asala gwa nsonga era teyajja akola ye by'ayagala wabula yamutuma by'ayagala. Yesu Kristo. Yesu yebasibwe. Yesu Kristo abalwadde be yawonya ng'akyali mu bulamu bw'ensi ne baakyawonya. Kwonna kwonna kwali kwagala kwa Katonda eyali yamutuma. Yesu yebasibwe. Bangi nnyo gwe bayita omubaka wa Katonda. Yesu yebasibwe. Kama akw'omukisa. Bangi nnyo Yesu bagamba nti is just a messenger of God. Mbu messenger wa Katonda. Yesu yebazibwe nembu naye si mwana wa Katonda. Era bannyo bagamba mbu Yesu Kristo mbu Katonda tazaala. Magomukisa. Yesu yebazibwe. Woolugaaga Katonda tazaala nga maama abo bwe bakuzaala. Yesu y'engeri gy'azaala. Yesu yebazibwe. Yesu y'engeri gy'azaala. Naye y'engeri gy'azaalamu omuntu yenna kasita asalawo n'omutima gwe n'atula n'akamwa ke n'alokoka. Yesu yebazibwe. Ng'amaze okuzaalibwa Katonda. Yesu yebazibwe. Ng'amaze okuzaalibwa Katonda naffe abakkiriza Yesu twazaalibwa. Yesu yebazibwe. Twazaalibwa. Yesu yebazibwe. Bayibuli egamba mu Yokaana essula ey'okusatu katusomewo. Essula ey'okusatu ekitabo kya Yokaana aliyo olwokusatu. Bayibuli egamba
katandike ku lwokubiri. Bayibuli egamba musajja oyo n'ajja eri Yesu ekiro n'amugamba nti Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda. Awulira ekigambo ekyo, titumanyi oli muyigiriza eyava eri Katonda.